Bana Uganda Banange nze Alhaji Latif Sebagala Sengindo owaka wempe mpya basebo ne banyabo ndi wano okugabana nammwe obulumi bwe nawulidde nammwe bwe mwawulidde olw'ebigambo ebyayogeddwa Speaker of Parliament Nalongo Aniti Amongo ku nteekateeka ey'ebbago erigenda maaso. Mwalabye obutambi nga Nalongo Anita Amongo agamba kiraaka oba namba ziweze n'okugamba nga alinga awa ebiragiro tigezaako nnyo okulaba nti abantu abava mu Buganda tebafuna numbers. Etteeka lino Nalongo Anita Amongo okujja UCDA okujja ekitongole kino kya UCDA okukitwala mu minisitule y'ebyobulimi kyajja lwakotogera Buganda, kyajja nga kyolekedde Buganda. Nalongo Anita Amongo ebigambo bye wayogedde biswaliza ddala, kubanga tumanyi bulungi nnyo bannayuganda bangi batandise ofuna akamwenyumwenyu nga kava mu kulima mwanyi. Ssaabasajja Kabaka akubiriza bannayuganda bonna naddala bali mu Buganda okulima emmwanyi, era omulimu ogwo Ssaabasajja tugweyanziza nnyo. Oweekitiibwa Katikkiro atambudde amasaza ga Ssaabasajja Kabaka gonna mu Buganda ng'akubiriza abantu okulima emmwanyi, era olwaleero ojja kutambula mu Buganda ng'olaba nti akamwenyumwenyu weekali, kubanga ekirime ky'emmwanyi kitandise obbaleetera kasente. Tumanyi bulungi nnyo, tujjukira bulungi nnyo Nalongo Anita Amongo wayambala gomesi wano n'ogenda Mengo nga lugenda okujaguza amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka ku misinde gya Kabaka, n'ogula ebijoozi era ne muyimirira ku madaala ne Katikkiro n'akwambaza n'emijoozi n'ojambala ng'oli mu gomesi. Twali tetumanyi ti Nalongo Anita Amongo walina effumu mu mugongo gwo. Twali tetumanyi nti olina obulabe n'obukyayi eri Buganda, kubanga toyinza kubeera gwe Nalongo Anita Amongo nga tumanyi bulungi nnyo olina ebyobugagga bingi mu Buganda wano, oba obifunye otya oba otya ekyo kirala, naye n'obeera nga ovuddeyo okwagala okusanyusa kubanga ayagala emmwanyi zive mu UCDA ye mwami Yoweri Kaguta Museveni, yagala emmwanyi zive mu UCDA, President wa Uganda. Nga ffe tulaba bulungi nnyo ekitongole kya UCDA kikoze omulimu munene nnyo okuwa bannayuganda amaanyi. Kyova olaba nti olwaleero tuwogera ku billions kumpi 2 UCDA zeerese mu balimi b'emmwanyi nga zigenda mu kitabu ky'eggwanga. Kakati Anita Amongo oyagala kusanyusa nti olw'okubeera nti oyina ebizibu byo mu mbeera zonna, olw'okuba nti bannayuganda babadde batunuulidde nnyo Parliament, era n'okutuuka okugamba nti Parliament etandise okunyonyerezebwako olw'obulyake bwe batandise okunoonyezako mu Parliament. Kakati oyagala kusanyusa President Museveni kubanga mu mbeera zonna oba oli awo fayiro zo bwe ziba zituuseeyo asobole okugamba nti alina omulimu gw'atukolera. Nalongo Anita Amongo lwaki walazze obukyayi obufaana bwe butyo eri eggwanga Buganda? Kubanga biwayogedde byabadde biraga kinene nnyo nti ebbago lino tulireese kwongera kunafuya abantu balima mmwanyi, ate abasinga okulima emmwanyi wano olwaleero bali mu Buganda. Ebbago lino lyawagiddwa abantu ab'enjawulo abava mu bitundu eby'enjawulo abagamba nti emmwanyi sigale mu UCDA olw'akakiki ali mu minisitule y'ebyobulimi. N'olwekyo Nalongo Anita Amongo ebigambo bino byatukoze bubi nnyo, naye Mukama Katonda omutonzi waffe w'amaanyi, ebigambo byewadolooza nti okola kaama Mukama n'akuwanika ne bivaayo mu lujjudde, era emikutu gyonna bye bitambula. Bw'otooveeyo Nalongo Anita Amongo Speaker wa Parliament ya Uganda, ne weetondera obwakabaka bwa Buganda, ne weetondera bannayuganda bonna abalimi b'emmwanyi, bw'otooveeyo kwetonda bannayuganda tugenda kutandika okukuboola mu mbeera zonna, buli woonoolaga tugenda kukuboola. Era njagala kukakasa tojja kutebenkera mirembe mu ntebe y'obwa Speaker ku bigambo bye bayogedde n'okutyoboola abantu ba Ssaabasajja Kabaka abava mu Buganda.